Essanyu eri tata wa Amina the Queen okusisikana Aviator video katambika kuletede maaso Phoebe kyeyekola ewa Amina bibino nabyo mbirina mu full swing bambi kitalo nnyo DJ Boy Selector TikToker afudde ebimuse byonna mbirese wano kuwanda Boy UG atenga rape wamu ne Bindeeba kirabika si birungi video nayo njikuletede mu maaso obyewulireko kale nga nyongera okujjukiza nga buli nkola yaffe wano kuwanda Boy UG nga sinaba kweyongera yokano ka video madensa ba mukampele kale kabenga kasotambula katukere omuntu yenna etaga okumanya ebigenda maaso mu family ya Aviator oba the Aviators wamu nebirala nga nyongera okujjukiza subscribing wano kuwanda Boy UG obengo sokwegatta kweno family yaffe hajat kaloda gamba janga kulombele duwa enamba yawe SMB yo 67 ku mukono gwa left mukubire abenga kuyambako ate tugamba go ena yagala kulanga naffe tulokubire namba yange yawe SMB yo 151 umukono gwa right kale katugende mawulide gaffe agalero nga mukimanyi nti no olunaku olw'ejjo olugendo lwatandise wali entebe oba Aviator lunaku olwaleero Aviator yatuuse dda wamu ne ba Phoebe 971 batuuse dda wali Fort Portal wagenda okukola ki wagenda okubeera omukolo oba embaga ya Aviator ne Mina tata wa Aviator ne Mina yavuddeyo n'agamba SB4 n'agamba tetusobola kulaga Mina nga we kiri muki nga we mu culture yaffe kubanga ndoza mukimanyi buli omu ne culture ye bagamba muno omuwala baba bagenda muwasa talina fuluma talina labibwa abantu abawabweru era nga SB4 teyafunye omukisa ogulabaani ogulaba Mina the Queen mpaka leero kusawa 8 nga we tugenda batuusa nga tugenda batuusayo buli kimu nga tugenda tuliyeyo era tugendayo anytime now Phoebe esanyu gyalina nyingi nnyo nga wokiraba ali awali n'omu ku baganda ba Aviator bambi esanyu gyerere wali Fort Portal irago wena atanaba kulinya basi tugamba linnya ennyonyi kozi omukolo anytime now egenda kuba ekola ki etandika ngenda bankupulengera ka video aka SB4 mumwewulireko abagambe ki ekigenda mu maaso wali Fort Portal era nga yemu kuba YouTubers oba abamawulire abafunye omukisa okubeerayo ku mukolo gwa Aviator wamu ne Mina tugenda kwegamba bannange SB4 ozunga leero oliwa ndi 40 tuli preparations za mukolo gwa Aviator ne Mina ne Aviator bagenda kweyanjula bagenda kwewasa kati nzenzize kubawa lugambo kubalaga mu mukolo gonna gugenda okutambula enteekateeka eryetya batimbye batya bagenda kunyuma batya omukolo gw'amaanyi genda ku SB4 media ibyo nga tuyitadde mabbali kitalo nnyo kitalo ddala bagamba muno DJ Boy Selector noza mukimanyi ono abadde akwatanga videos ez'abaana TikTok bana bavumye bana bakoze ebirungi nga zikwata Bamina azigatta n'ateekamu ebinyanyanya ne bivayo nga ki nga luyimba bambi kitegerekezeddwa nti n'olunaku lw'ejjo yabadde agenzeko musajjale era nga bambi babadde bagambe musajjale yabadde successful ate nga tisaawa zino tulabye video nga bapostinga omu ku ba family members be aba DJ Boy Selector nga vayo na postinga tino bambi kirandibanga mugenzi era nagamba muno RIP DJ Boy Selector era nga omukubo omusezi wa ku TikTok wavuddeyo n'abyogerako ngenda bamu baplayingira video ye mumwewulireko ensonga ki era musajjale yabadde yaki yo kugenda musajjale cause bagambye yabadde agenze mu theater okumukola sajjale kambalekere omusezi wa TikTok abibagambe era nkomewo nebya rape bikabya mwenna wa TikTokers bannange nyongero bategeeza nti DJ Boy Selector omugo tumanyi kyasinze tugatira filimu video bunyuma kyasinze tukolya video ennungi kuba engoma ennungi bagamba nti ali mu ddwaliro era ali bubi nnyo nga mukiwulira yalongoosebwa tali mu mbeera nnungi bambi wadde nga yazze enguni nga tali mu mbeera nnungi amulwadde ddala nno kati nga mikwano gye buli omu alina ennamba ye osobola omukubirako naba mbeera kigyalimu sagadde teekawo kifaananyi kyekuba sagadde mulabisa kuba naye teyapositinze tayagala kumulabisa nnyo wadde nga ali mu mbeera mbi naye buli omu alina ku nnamba ye mukubireko omanye embeera gyalimu tumusondere ku buyambi yalina ennamba ye bambi musindikire ku buyambi ku nnamba ye sigamba kuyange era oba osobodde eyita mu inbox ye ya akaunti ye ya TikTok osobola okwogerako naye osobola okumanya embeera gyalimu osobola kumanya engeri gy'oyinza okukikwasaganyamu okukwatagana naye tufune engeri gye tumuyamba mu bambi TikTok azimu
ebya rape bibi nnyo era nga we bitumbe njogerera saawa zino teri amanyi ekituufu. Kasuku olunaku lwajjo Saimo yavuddeyo bambi n'amukyaza nagamba Kasuku rape tumulaba talaga mbuno musanyufu just ebintu akola bukozi okugumya abantu nga sinaba kweyongera wala n'olugambo badisa bakano ka video kampeleka like mumutima mulungi si mumutima mubeera nga nyonge kujogeza kwena agala okulanga naffe namba yange leo sembe 151 ajja tikaludwaga majanga kulomberedwa ebizibu birenga biterera namba yawe sembe 67 mukubire naye ajja kubanga kola ki akuyamba zino nsonga za rape mbizibu kambalekere mubeewulireko nga Kasuku abyeyogerera ani ekyoko nabanga rape kyakola ekyokwogera abantu kyebagala owulira kimukolera nti kakati gundi yagenze kati ngenda kweta musajja mulala kimukolera kimanya ayogera kisanyusa bamulaba ababadde bamuyeeya kiba kimukolera. Nze ndowooza mu kulowooza okwange I have a feeling embeera wakati wa rape ne Bindeeba si nnungi ebyaddala lwakuba nti nze namubuuza naŋŋamba balyoke nange omuntu ali close yaŋŋamba balyoke naye ge nafuna okuva mu America omusajja alayika okuba takyalina ssente bulungi taxes kyakola yali yagenda e Arizona baŋŋamba Arizona eyo bawaddeyo home care bino ebyolabirira oba noti bakadde azipase naye bano abalina ebizibu ku mitwe bano baani be batyo bamongo mekye kibadde kitambula naye baŋŋamba ekyayabiseemu oba ki ekyabaddewo simanyi kati yali yadde eyo oli omukazi gwe baali bamuwayiriza mbu beeyagala yali yakolayo eyo nga akikutte n'amusembeza kuba baŋŋamba ezo ensi ezo ezimu ziba season osobola okubeera mu waliwo ebifo kati nga bwolaba bibiri bize nga New York nti ye eri bize ezo zi Atlanta zaani California kati waliwo emirimu baŋŋamba mbu waliwo emirimu egibeera constant zo gibeerawo kalamba kabuuka biki ebitegeera kane wabaawo egimerukawo nga bwala mu Kampala wano nti tulina abatunda abakwata enseenene mu Novemba kati ne bakuyita nti aye wa enseenene eno ze zikola n'ogenda n'osooka n'okwata ku nnyingi ezo Bindeeba baamuyitira nti kati abakubi eddalu bali beweze ndowooza baamuyita ne bamugamba nti bangi bwe baŋŋamba eyo sibiinaako mitwe n'amagulu naye baŋŋamba akasente kalaga oba kakenderamu kati ekiriwo kiyinza okuba bwe kiti this is all a prediction ng'okyaŋŋamba kati olwo rape okubira baweze sooka onnindeko naakutta embazzi ango bantwala enaakola mulimu aleeta ssente lwakuba nti kati ffe wano tuba tujja sseka naye sebo kati oyo omulala okugobesa embazzi omanyi insurance gy'obaako kyonna kyonna ekikutuukako sooka olinde ku bibitovaako onawolampye kalina ayagala kwesu ne mwaba